temusobola tukalakata myaka aga ate nemuleeta abaana bammwe nabo bajje batukalakate munjuga bannange temutujuga emyaka natukkiriza tabani wa Museveni nafuka nga Katonda for what in fact Yerukwago yakafuka simanye mirundi meka aliawo ayogera byayogera teryamukwata teryamusiba eggwanga lyonna litidde ekyo President Museveni kyotukoze kubanga ekiro nasuze bubisirooza nti naye base n'okwebaka ng'ennaku yonna enzita era nasuze nga sebase nga nkabira Katonda ne mugana ne Mukama jukira Uganda gijje mikono ya Amini namba 2 akatambyako kentandise nako ka former minister eyali wa integrity omukyala Miriam Matembe wetwogerera nga bagenze maaso n'okuba nti basalako amaka gaabwe by'okwerinda okusinzira ku mawulire ge tufunye nege tusobodde okubeera nga tutegeera bye tugenda okubeera nga tukutuusaako azaayogera ebigambo bingi era bingi ku byo ngenda bambi kuteerako obiwulire tunoonye era tuteebereze wooba oli awo ewayinza okuba nga we wavudde kalumanywera n'obuzibu okusinzira ku Miriam Matembe bw'abadde agezaako okwogerako eri abamawulire ategeezezza nti tannaba naye kutegeera exactly kiki ekibagulidde ab'ebyokwerinda okujja okulumbako amaka ge ne batandika okufufuggaza buli kimu bingi ebitwaliddwa ebijiddwa amaka ge ekitannaba kubanga kiteeberezebwa muwendo gwenkana ki era gadget ki ebijiddwa ewakaawe ekyomukisa omulungi omukyalo ono ab'ebyokwerinda tebasobodde mutwala era n'ensonga lwaki tebamututte abadde Katonda we mpuliriza nsaba tukkirize nti Ssaabasajja Magulu Nyondo Chuchu Lukoba Nantawetwa Mwasomoji alabira wala olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda esisinkanye abakulembeze era empologoma ya Buganda esobodde okuŋŋaanya abataka ab'obusolya okwesaako ne bakatikiro baabwe. Kabaka mu ddoboozi ery'omwaŋŋanguka asobodde okutegeeza eggwanga nti ebigenda mu maaso byonna bikyamu. Avumiridde ne sekuvumirira yenna ebikolwa ebitagoberera nfuga y'amateeka. Omuteregga bw'abadde ayogerako eri Obuganda ng'asinzidde Mengo mu lubiri lwe ebimu ku bigambo by'akozeseza bye njagadde nze kennyini nkwate nkuwe owulire. Weebale nnyo era wangala Masomoji Chuchu Lukoma Nantawetwa. Omwami yali Honorable we Kampala Muhammad Nsereko mu kyekikesezo olwaleero akitegedde nti omukulu Mwami Kyagulanyi mulengerera wala teyali mukyamu yadde n'olunaku n'olumu era yalyoka n'adduka olwaleero Honorable Nsereko lwalaba amakulu ga Mwami Kyagulanyi okuvaawo kwe Uganda nga teyeesiikidde kanyeebwa. Okusinziira ku Honorable Nsereko agamba nti Bobi Wine okusalawo kwe yakola kwali kwa mugaso nnyo teweerabira. Bano be bamu ku bantu abacriticinga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akakwata ekkubo okufuluma eggwanga Uganda ng'embeera yaliwo mu kiseera ekyo temukkiriza era temuganya kubeera nga atambuliza obulamu wano. What a mess. Twogera ebigambo ebiseera ebisinga emabega ne tulowooza nti tebijja tuddira mu maaso. Kakati Honorable Nsereko ebigambo bye yayogera ne bannabyabufuzi abalala bakajja bakirealizing nti okusalawo kwa Mwami Kyagulanyi kwe kwali kusinga mu ebyo oba oliawo bye yali atudde n'asiriikirira n'abaako okusalawo kwakola. Ngenda kukulaga engeri Joel Ssenyonyi gy'ayogeddeko ku ebyo ebimuguddeko olunaku olwaleero bw'abadde agenda ekalangala okuobservinga akalulu akagenda maaso essaawa zino mu by election. Joel Ssenyonyi asobodde okuttotola bannamawulire biki ebituuseewo ebidyeri bibiri biramba nga bagezaako okumusitopinga not until bwe bawangudde abakulu ne bagamba nti ekimala gwedde Kampala ekalangala tetulina kye tukwagaza. Kakati Abaganda tebaali basiru oba bajjajjaffe abaatusooka okugamba nti
buli kyokola mu maaso kisuubira okuddira. Era ne bagattako olugero olugamba nti twali tulabye abanene emirembe engalo. Omwami Kisa kya Mukama avuddeyo n'akakasa public nti omu ku bagenda okubeera mu operation ezigenda okukwata Joel Ssenyonyi. Era agamba olunaku Joel Ssenyonyi lw'anaakwatibwa temukiteekako kabuusabuusa oba kabuuza, ajja kuba mwali either mu drone, mu patrol oba mu ntambula yonna enaagenda okutuukiriza operation y'okukwata Joel Ssenyonyi. Ensonga ki eziri mu kwasa era abasiga bakungula byenkana ki? Nzikiriza comment section nsooke njikukwase interacting buterevu mu mboozi eno ey'akafubo gye tugenda okutuusaako mawulire gaffe. Bw'oba tatwegattangako maama oba taata, nkusaba busabi tetusasulwa nti nno munnange musasula TV buli mwezi. Video bw'ogiwaka like kigiyambako okudduka ku speed etenkanika. Kakati n'olwekyo nkusaba mbuwombeefu video gilikinge esobole okudduka ku speed etenkanika. Information etuke kwayagala ogira bano giwuliriza mbutongole n'enkusabeera nti twegatteko osobole okufuna latest updates ne latest information. Amawulire tuba nago mbungi tugasengejja era tugakuwa mu ngeri etatyobola abo be tugajjako so nga ate tugakutuusaako mbudde bonna getayinaako obukakafu tukuteerako akagambo mbu agogo kage twekakasizza tujja ntukuwa facts kugo then wennyini wembeera nsinzira okugyawo ensimbi z'abakama bange nange nfunemu just lwendo lw'amazzi ate bwe nzija ebigambo n'emboozi tutuule tubinyumye era tubiguse. Tovaawo nkomawo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikyanenya Bobi Wine kudduka agende yeewogome munnange. Bakube engalo wano nga wooli yeye. Bw'otunuulira abantu Anita be yalwanirira oba Lukwago be yalwanirira bayiko wapi saawayi? Ababoda bawoza mukama waffe baali babagoba babafulumya ekibuga. Buli omu asirisa azinze mikono alika boda kalinga ateze ka radio. Musajja bamutwala mu kooti ababeerayo balubatu nenga mwawuzanga engabo yaffe tulwanirire
abo abali mu Lufula yabalwanirira bonna bali Lufula bagibajjeeko nga babafulumiza mwe bantu mmwe mumala amaanyi mu bantu ababalwanirira wallahi thumma wallahi kino njogerako kubanga abantu abasinga batya okuvaayo kuba kakati ebigambo ebyogeddwa Honorable Muhammad Nsereko nti Mwami Kyagulanyi yali mulengerera wala okukkiriza n'agamba nti eno yembeera eriwo kansooke nve mu ggwanga yadde nga ninamu amaka ninamu business ninamu famire ninamu buli kimu ekyange kansooke neetegula okutaasa obulamu kusooke kulembere ebirala binsanga oluvannyuma. Ebigambo bya Honorable Nsereko ngenda bikuyisizaamu naye nzikiriza mu makulu g'akatambi lwaki nkasoosezza nti ensonga ezaleetera Honorable Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine afulume Uganda ze zimu ku nsonga kati abalala ze batunuulira ne bagamba nti Uganda emirembe gyamu n'enkola egoberera amateeka gifuuse mitono ddala. Omukyala Honorable former Minister Miriam Matembe ono nga yali Minister wa Ethics and Integrity enkya y'olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda abateeberezebwa okubeera nti babadde mu byambalo bya UPDF n'ebyambalo bya SFC nti bazinzeeko amakaage. Era omukyala Miriam Matembe ekisinze okubeera nga kiri ku sayidi ye eky'omukisa nti ab'ebyokwerinda tebasobodde kubanga bamusangayo mu budde we batuukidde makaage we bagasaliddeko basanze ono yafulumyemu dda era nga yagenze dda okubaako emirimu gye gyakakkalabya. Naye kino tekirobedde bakulu bano kufuna lukusa olutali mu mateeka kuyingira mu makaage ge basanzeemu abakozi. Kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bwe batuuse mu maka ga Honorable Minister former Minister Miriam Matembe basobodde okudyeka abakozi n'okubateekako eryanyi ndowooza mu lulimi lwa ghetto okubateeka nnyala. Bano ab'ebyokwerinda bazinzeeko amakaage ne bateeka nnyala mu njogera y'olulimi lwa ghetto ey'ekijento kwegamba nkijjeyo ntya bano babakutte mavumbavumba abakozi abasangiddwe waka nga babaganya obutabaako kintu kyonna kye bakola ngera bwe mwalaba mu byaliwo ewa Ssaalongo Erias Lukwago nti bwe bazingako ewakaawe yadde nga wasangibwawo abantu bangi bannamawulire akina n'abantu ababulijjo kebeere essaawa ng'eno ku mukono baagikuggisangako essimu baazibajjako kamera baazibajjako paka bwe bamaliriza okukola operation yaabwe ne balyoka babaddiza ebyabwe oba ne babibasuulira awo ne batambula ne bagenda. Kakati ne maka ga Miriam Matembe ab'ebyokwerinda bazinzeeko abakozi abasangiddwa mu maka gano ne babaganya obutabaako kintu kyonna kye bakola. Era bano ab'ebyokwerinda forcefully and unauthorized nga tebasoose kuweebwa lukusa oba tebali permitted ne bayingira mu maka ga mukyala Miriam Matembe ne batandika okwetinkula n'okwaza enju ye yonna era mu kufuluma bafulumyeyo n'ebintu eby'enjawulo ebitannaba kubanga bitegeerekeka. Ebimu ku ebyo ebigambibwa okuba nti bye bijjiddwa amaka ga Miriam Matembe mwe muli buli kyuma ekikozesa amasannyalaze oba ebyuma oba ebintu ebyekuusa ku communications ne electricity ebintu byonna ebiyitamu amasannyalaze ebisangiddwa mu maka g'omukyala Miriam Matembe kigambibwa nti byonna byoleddwa ab'ebyokwerinda bano ne bagenda nabyo nga tewali n'omu abisayiningidde kubasangiddwe waka nyini mutaliimu n'omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku makaago nga era tasangiddwawo wabula ab'ebyokwerinda oba ab'amagye abazinzeeko awakawe basiizinze buli ekiriwo ne batwala buli kye baagala ne basitula ne bagenda. Kya mukisa mulungi nti Miriam Matembe abadde taliimu mu maka nga yasitudde yagenze dda okubaako ebintu by'endooza byakwasaganya. Era amawulire gano abakozi bano oluvannyuma nga ab'ebyokwerinda bavuddewo be bamukubidde essimu ne bamutegeezera ne bamubuulira embeera esobodde okutuukawo mu makaage. As of now ye ng'omukyala abadde tannaba kuddayo wakaawe ku confirminga items ki oba bintu kika ki era byenkana ki ebitwaliddwa ab'ebyokwerinda. Kakati bwe babanga ab'ebyokwerinda tebasobodde kujja na search warrant ebakkirizwa oba ebawa olukusa okufuuza ennyumba y'omuntu because ennyumba y'omuntu ebeera private property ne bw'ebeera nga security
yetaaga okubaako kyekeberewo oba ina kyesuubiriza okubanga kiriwo mu mateeka amatuufu mu nfuga ey'amateeka bano baba balina okujja ne kye bayita search warrant oba ne court order ebawa olukusa nti bajje bakebere oba beefuuze beekebejja amakaago bwe baba balina ekintu kyonna kye basuspecting okubanga mwekiri ekikyamu eri eggwanga oba ebiri ebyokwerinda naye bano bazze kivandulo ne bakola bye bakoze ne batambula ne bagenda kakati tusobola categorizinga tutya bano tubayita ababbi abazze ne bazinda amaka ga Honorable Miriam Matembe tubayite baki abakuuma ddembe abazze ne bakola operation makage tukiyite tutya abazigu nti be basazeeko amakage kwate wabaddeyo kiraga okuleka uniforms babaddemu eziraga nti za ggwanga tewaliwo kikolwa kya kugondera mateeka oba kigoberera mateeka kye bakoze maka ga Miriam Matembe bakoze bye baagala ne basitula ne bavaawo ono omukyala azze ayogera ebigambo ebyenjawulo era enfunda eziwera tukimanyi bulungi nti mulwanirizi wa ddembe y'omu ku abo abaabaga constitution gye tutambulirako olwaleero ya 1995 era ng'ono Mugisha Muntu n'abantu abalala ab'enjawulo be bamu ku abo abaaliwo constitution ya 1995 ekulemberwako eggwanga lino bwe yali ebagibwa bano baaliwo era be bamu ku abo abaabaga so olwaleero bwe babanga basobola okuyisibwa mu ngeri bweti then fe we ba citizens aba bulijjo tweraliikirire kyenkanawa era tubeere nga tuli bagumiikiriza kwenkana ki ng'ebikolwa ebifaanaganako bwe bitu bye tugamba nti tebigondera amateeka era tebigoberera nkola y'amateeka kigaluŋŋamya either ku nkola yaabwe ey'emirimu ne eddembe lyaffe rights zaffe nga bannansi ba citizens so si yasoose okulumbibwa omukyalo nno omulwanizi w'eddembe Miriam Matembe mwami Kyagulanyi waka we mujjukira balumbawo nga twakajja tuve mu kalulu era ne bayasaayasa ne bonoona ebimu ku bintu enzigi na buli kimu ne bakikoonaakoona n'omukyala yasangibwa mu makaago n'atulugunyizibwa omukulu Elias Lukwago mwalabye ekyagudde waka they violated eddembe ly'abantu abasangibwa waka even ne baagala okumenya okusobola okubeera nga bajjayo kye baagala naye nga tebayise mu mateeka maki mu mateeka matuufu so we condemn ebikolwa ebyo ebikyamu ebyoperatingibwa mu bumenyi bw'amateeka ezimu ku videos omukyala Miriam Matembe zasembyeyo okukola abadde alaga ebikolwa ebibi ebikolebwa CDF General Muhoozi era yakubira General Museveni omulanga akome ku mutabani we amugambeko nti ebikolwa byakola si bya buntu si bya mateeka era n'ateekesa eggwanga lino mu ssaala ey'amaanyi mu mikono gy'omutonzi ng'asaba byonna ebigenda maaso mu Uganda bikyuke nti tetugenda kukkiriza tufugira mu bumbula oba mu nkola ya musibira mu bbwa byali bigambo bya mukyala Dr. Miriam Matembe ebigambo bye ebimu ku ebyo byasembyeyo okwogera bye tutandise nabyo mu katami nzikiriza nsooke nkuweeyo eddakiika ate tusooke tubifune bwenzija nga teko lumu eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka ng'avumirirwa ebikolwa ebifaanagana nga bino ebyapeninze olunaku olwaleero ew'omukyala Miriam Matembe saba mpeeka akatambi k'omukyala awo akali okumpi and of course tuwulire ebimu ku bigambo byasembyeyo okubuulira eggwanga abadde alumba mu General Muhoozi ng'amubuulira enfuga ey'amateeka butya bweri ne bwerina okugobererwa so sikola bintu olw'okuba nti ndi mutabani wa president era n'atuusa n'obubaka direct eri Mwami Museveni ebigambo bye bino CD command CDF command of the forces is supposed to govern his own things to do with the safety of Uganda against the invaders, all those people who are supposed to invade Uganda and disturb us. He's supposed to be watching on that. Now, what right does he have to enter into the office of Electoral Commission and give orders? Why should he think, this young man, think that he's a god in this country?
let him stay in his work. And as for this chairman of Electoral Commission, he should be ashamed and embarrassed. He knows all the law. He was a DPP. He was a judge. He knows what free and fair means. He knows what elections means. What right does he have to tell Ugandans not to oversee, to be around and see and enjoy their one single right they're exercising? Article number 1 of the Constitution, where I was one of the 21 member commission and I was a CA delegate. Article 1 says power belongs to the people who will use it through their elections. Now, why do you take away their power and you use the fake elections to be the owner of the power in this land? How? It's a pity, but you Ugandans, my role is talk and tell you what's wrong and where I can manage to deal. Kubanga ekiro nasuze bisiroza nti naye base n'okwebaka ng'ennaku yonna enzita era nasuze nga sebase nga nkabira Katonda ne mugana ne Mukama. Jukira Uganda, jukira Uganda, gijje mikono ya Amini namba 2. Narabako government ya Amini kye yatukola okubuza kidnap Obote najja wano Obote 2 ne tubona. Omanya abduction kye kitegeeza, omanyi disappearance kye kitegeeza. Wali tuwuliddeko abantu ba Nupu aba disappearing oba baweza bameka. Teri official statement of our president. Teri official statement eva ku Inspector General Police who is responsible kukwata abantu. Naye kaakati nkubira mulanga kuluno genda ogambe mutabani wo omuggyemu obuyinza obwo bw'omuwadde aleme okutunyooma. So ebyo bye bigambo by'omukyala Dr. Miriam Matembe byasembeyo okubeera nga ayogera eri eggwanga. Mbuulira mu comment section tukusaba otuwendowoozayo biki byolowooza biyinza okuba nga biviiriddeko omukyalo na wakaawo okuba nga walumbibwa, biyinza okulireetingibwa tu General Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo bino omukyala bye yamwogeddeko oba byaze statements zazaakola against him oba his actions kiyinza kuba nga kyekuusiza kuki. Of course nzikiriziganya ne statements ezikoleddwa omukyalo ono ezigamba nti ebikolwa ebigenda maaso oba oliawo abantu bye bagamba nti omuduumizi w'eggye yabikola nti ate president nga ye tannaba kuvaamu kigambo kyonna kivumirira oba kiclarifyinga cooperations ez'enjawulo ezikolebwa amagye munda mu ggwanga ensangi zino. So ebyo bigambo nze ng'omuntu nsobola obikkiririzaamu era singa mba sifunye kwogera kwa mukulembeze kuva mu gavumenti atugamba nti ebigambo bino bibi oba ebigambo bino byogerwa mu butamanya oba n'ebikolwa oba ebigendererwa ebirala byonna. Ffe bannansi tugenda kusigala tutwala opinions z'abantu bano, tugenda kusigala nga tugenda nabiriwo n'embeera gye tunaaba tulabe as long as temuvaayo abali mu system mu gavumenti ku clarifyinga ku buli kigambo ekikola ki ekifulumizibwa either abali ku ludda oluvuganya oba abalwanirizi b'eddembe oba bannansi bennyini nga balina gundi complaints ez'enjawulo ze baraisinga up. So mu bufu obwo obufaanaganako obwo buti obw'eddembe ery'obuntu, omuteregga Ssaabasajja Kabaka asinzidde mu mbuga ye mu Lubiri Emmengo gyagenze maaso n'okuba ng'ayogererako eri Obuganda enkya y'olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku bigambo bye ono mwana wa Muteesa asisinkanye abataka abakulu b'obusolya ne bakatikkiro baabwe bonna era bw'atyo n'abalambika. Ensisinkano eyindidde mu Lubiri Emmengo era abalagidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okwongera okuzimba n'okunyweza ebika nga banyikiza obukulu bw'ebika mu bazzukulu baabwe ku nsonga ng'okukuuma ettaka n'obutaka n'okuyigiriza abavubuka okukola n'okukuuma ebyabwe kubanga Buganda eyimiriddewo ku bo. Ekyo nno kikulu. Ssaabasajja atukubiriza tukuume kubanga bye tukuuma byebyo ebiyimiriddewo ku lwaffe.
So Ssaabasajja alagidde abataka okufuba okuyigiriza bazzukulu baabwe naddala abavubuka empisa ennono ebyafaayo n'olulimi lwabwe Oluganda. Awo mu Luganda Ssaabasajja Kabaka nkyabulamu naye nga njagenda ntereeza akatonotono akabulamu Kampala yatuyonoona yatwonoona n'okutuyonoona nakyo kiba kigambo kikyamu mu lulimi Oluganda. So empologomera eraze essanyu olw'abavubuka ab'omulembe guno okwettanira ennyo n'okwagala ensonga za Buganda. Abalagidde okuba obulindaala ku bannakigwanyizi ababbi b'ettaka. Ssaabasajja ebyo byonna abyogedde olunaku olwaleero. Agambye nti Uganda ensangi zino erina okusoomoozebwa kw'obwavu obungi ennyo mu bantu, endwadde n'ebbula ly'emirimu. Abalaze obukulu bw'okwenyweza obumu n'okuwuliziganya n'okukolera awamu. Kyagamba nti y'engeri yokka okukuuma obumu n'amaanyi ga Buganda. Ebyo nno bye bibadde ebigambo baye entanda gyasibiridde bakadde baffe abo abakulu b'obusolya ne bakatikkiro baabwe. Kati Ssaabasajja bw'amaze okutikka abo obubaka ate then n'avumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa byonna eby'effujjo n'ebikola ebitagoberera amateeka na nfuga y'amateeka eyeyolesa ensangi zino mu ggwanga lyattu Uganda. Era bwe twogera ku bikolwa ebyo Ssaabasajja byakonyeeko mwe muli n'ekikolwa ekisembyeyo okutuukako ku mulwanirizi w'eddembe Miriam Matembe ekyokuzinga kaawe mwe muli enkwata gye bakwatamu abantu oba oli awo etagoberera mateeka, empamba gye bawambamu abantu etagoberera mateeka, n'ebikolwa ebirala by'osobola okumenya mu komenti byesobodde kujjukira oba olw'obufunda bwa budde ku bino kolayo. So kompeeko ku bubaka bw'Omuterega Masomoji nga ayogerako eri Obuganda olunaku olwaleero mu lubiri lwe olw'Emmengo. Bino bye bigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Mu kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo tulina okulowoozaako, ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Alright, tweyanziza nnyo, tweyanzeege Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'ojjolambika Obuganda naddala ffe abazzukulu okutusuulayo akagambo. Ate era Ssaabasajja tukwebaza ne ssekwebaza yenna olw'obuvunaanyizibwa eva bw'oteekayo n'amaanyi g'oteekamu okujjukiza abafuzi n'abakulembeze abali mu bifo ebirina okutusaavinga obuvunaanyizibwa bwabwe n'enkola ey'amateeka gye balina okugoberera. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala Omuterega era Ssaabasajja Kabaka oyongere okulamula Obuganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka tukuloopera nti Uganda gye tutambuliramu ensangi zino erimu ebikolwa eby'okukwata abo abalina emimwa egivaayo okusonga ku bikyamu ebikolwa mu nsi yaffe Uganda ne Buganda okutwaliza wamu. Era Omuterega Ssaabasajja Kabaka tukuloopera emize egikyasa ensangi zino egy'okutiisatiisa bakama baffe, bakulu baffe, bannabyabufuzi
abali mu bifo ebituteekera ku butya eggwanga lino bwe litambula okugenda maaso nti Ssaabasajja ebikolwa ebyo by'ovumiridde kituufu abamu ku ffe tubirabyeko ne threats ezo oba okutiisatiisa abakulembeze okwenjawulo nakwo tukulaba nga kugenda maaso mu ggwanga Uganda. Era Ssaabasajja Kabaka tukuloopera nti bazzukulu bo oba abaana ba Buganda bafuba okukola okwejja mu bwavu naye gavumenti eno ey'owakati Ssaabasajja ekola kyamaanyi okulaba nga emenya abantu bo. Omuteregera tukuloopera nti waliwo abantu bo abasengulwa mu bibanja byabwe so nga ebibanja ebyo babiruddeko abamu ku bo bazukulizaako ne ku bibanja ebyo. Ssaabasajja tukuloopera ensonga eyo. Abaana ba Buganda bangi bagobeddwa ku bibanja bye baagula nga gavumenti ey'owakati eyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi tebaliyiridde. Ssaabasajja tukusaba otunuleko mu nsonga eyo oba oli awo wabeeko ekikolebwa abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda basobole okubeera nga tebanyigirizibwa kutuuka ku ssa erifaanaganako bwe lityo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Omuteregga. Kakati mu buufu bwe bumu ebikolwa Ssaabasajja byayongera okuvumirira mwe muli ebigambo ebirabise mu bitiibwa abiri mu bitundu by'e Kalangala era mu ssaza lye ery'Abasese. Ssaabasajja Kabaka sisuubira liba ssaza ly'Abasese sikitereezeza nja kusaba nkolektingibwemu binneerabira oluusi nange ndi muntu omutwe gwetikka bingi. Ebintu ebibadde Ssese Ssaabasajja tebibadde ku nkola egoberera amateeka we bakutte akulira oludda oluvuganya gavumenti ne bagaana okumukkiriza okuyingira mu kitundu kyo Ssaabasajja eky'e Kalangala oba mu bitundu bino eby'Essese. Era Joel Ssenyonyi avuddeyo n'annyonnyola Buganda ne Uganda ku kiki ekimutuuseeko na mbeera ki gy'ayiseemu oba oli awo emuwadde akaseera ak'okusoomooza olunaku olwaleero. Ebigambo bino byogeddwa omukulu Joel Ssenyonyi wakati ku mbeera ebadde ey'akazigizigi emutuuseeko bw'abadde ali ku mazzi ng'asaabala okugenda mu bitundu by'e Kalangala okobzavinga akalulu. Ebigambo bye bino. Akedde okugenda e Kalangala kwetaba mu prosesi y'akalulu kubanga mbadde omu ku basupervisor aba ttiimu zaffe za candidate waffe Nampala Irene. Naye mu kujja wano twagenze ku kidyeri ekimu era nga tulaba embeera abagezaako okulemesa. Naye bwe twakigenzeeko ne tumalako essaawa nga 2 n'ekitundu nga tekisimbula tekimuvinga. Baatugambye nti bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki nti tewali kunyonyola babawadde bwi order bariversinge. So kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze. Bakama baabwe ndoza abagambye nti tebali nakweyongerayo Kalangala nga ndi ku bidyeri bino. So nsazeewo olw'obutalemesa abantu abalala kubanga abantu bangi abadde balinze kuva ku makya n'abalala betubadde nabo ku kidyeri n'ekirala kugamba bonna bali stack neŋŋaaka nneme kulemesa abantu bano kubanga ebidyeri bino lulinga luguudo abantu balina okukozesa. So neŋŋamba kanve ku kidyeri nzire e Kampala nneme kulemesa abantu bano abalina okutambula ku mirimu egy'enjawulo. Naye kyannaku nti wano wetuli kubanga mba mugamba nti nsonga za demokrasiya abantu balina okwesalirawo. Lwaki mba muteekawo embeera bweti? Betuwulidde ebiri e Kalangala ba agency baffe bangi basibiddwa, emmotoka ezitalina namba zibadde zirawuna polling stations ez'enjawulo, bateeka obululu mu ballot boxes n'ebirala. Kavuyo kangi awo wetutuuse. Alright. Omukulu Joel Ssenyonyi akunnyonnyodde embeera etuuseewo nga bweguddewo olunaku olwaleero. So Pavino ojja kujja otwongereko n'obubaka bwa Ssaabasajja obulala bututuuseeko tubuwa abantu mu mbeera y'emu. Sigenda ndowooza kudda nnyo mu bigambo bya
Honorable Muhammad Nsereko naye nzikiriza nti waliwo abantu Mukama be yawa nga yabagulira enzigi z'obwongo n'abagulira enzigi z'okunsi n'abagulira enzigi z'emikisa nga basobola okusurvivinga mu buli situation oba mu buli mbeera. Bobi Wine yali yakafuluma eggwanga. Abantu bangi bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluli mu gavumenti bavangayo ne bavumirira okuvaawo kwa Bobi Wine mu Uganda. Era bangi bamukriticizinga, bangi bamwogerera ebikikinike nga bagamba nti mutiitiizi lwaki adduse, ekibiina lwaki akisudde, wakiressa atya nga tebamanyi na calculations ze oba bibalo bye bizaako ki. Nzijukira nasinzira mu ntebe y'emu eno gye ntuddemu ku mukutu gwe gumu guno Viki Exclusive ne ngamba abantu nti Mwami Kyagulanyi Mukama yamuwa ekirabo kimu, oba oli awo abalala kyataatuwa, yamuwa ekirabo eky'okulabayo. Bwe mba nkozeseza olulimi Oluganda, Mukama yakwata ekirabo ky'okulabayo n'akivonnomola oba n'akikwata n'akivujjirira Mwami Kyagulanyi ne kimutambulirako akaseera ke konna kuviira ddala mu buvubuka ng'akyali mu bidongo ng'akyasoma. Nti Kyagulanyi ye muntu eyalabangayo nti mu maaso eyo gye bujja nnyinza okufuuka omukulembeze owa abantu mu by'obufuzi. Ebikolwa ebirireetebwa nga ntuuse mu kifo oba ebikolwa ebirinnemesa okubeera mu position kambyewale newankubadde ssente Mukama azingemulidde ndi muto, newankubadde fame oba erinnya Mukama alinkoledde nkyali muvubuka mbula kalevu. Nti Kyagulanyi yeewala ebintu bingi ebisobola okumujjira mu biseera by'omu maaso ne bimufaananya omuntu eyali azizza emisango, omuntu eyali omukyamu oba history we ng'agenda kukosa ebiseera bye eby'omu maaso. Mukama yamuwa ekirabo eky'okulabayo. Twali tukyakungiriza ekyo ekirabo kye kimu Mukama n'akimuwa, ate naye Kyagulanyi n'akitegeera nti akiina n'akikozesa. Omanyi bangi kuffe Katonda yatuwa ebitone ebyenjawulo naye nga just tetunneezuula, tetunneenoonya kumanya busobozi bwaffe wawe buli obw'ekitone Katonda kyaba yatuvunumulako. Now His Excellency Kyagulanyi yalaba nti ebyobufuzi bya Uganda akalulu ke kawedde ne katambula mu ngeri gye katambulamu, ffenna gye tugamba nti tesatisfyinza kujoogerako nga akalulu akali free and fair, naye keyeetegule agende eggwanga alirabire ewala, bwe giba mirimu agikolera ewala, asigale ng'akyali mulamu, asigale ng'akyalina rights ze oba eddembe lye ng'omuntu. Bangi ku bannabyabufuzi baavaayo ne bagamba nti Kyagulanyi ky'okoze si kituufu, banno balese otya. Beerabira nti ye kye yalaba yawunyiriza ebintu ebikolwa ebirabika olwaleero mu Uganda nti ye bisobola okumutuukako ne bimuhitinga more than even what we are seeing today. If the military can raid amaka ga former Lord Mayor ne gamuyisa mu ngeri bwetyo, kati ate omuntu eya opposinga president w'eggwanga ye gagenda mutreatinga gatya? So ebyo byonna Bobi Wine yabiraba n'awunyiriza era n'akakasa nti Uganda temuli mirembe, obulamu bwe okusigala nga bukyali bulamu bulina okusooka okwetegula eggwanga. Kati n'omukisa ogutambulira ku Mwami Kyagulanyi gwe gw'obwagazi. Wakati tukkiriza nga Kyagulanyi anoonyezebwa yadde tewabaayo official statements zivaayo mu byakwerinda munoonya, naye nga ffenna bannansi tukkiriza nti Mwami Kyagulanyi anoonyezebwa, yasobola okwebulungulula n'ayita ku buli misanvu egyali gisuulibwa, n'ayita ku border oba n'ayita ku airport, wonna we yayita n'afuluma Uganda. Eyo nno favor omuntu nga bakunoonya wano mu Uganda osobola okwekweka n'obuneemiwabo, abantu ne bawunzika era nga bakuwaddeyo, ne Mwami Kyagulanyi abantu basigala bamuyimiriddemu bamubeereramu mpaka we yatuuka okwetegula Uganda
era n'avaayo publicly n'ategeeza ensi nti nfulumyemu naye ngenze emirimu mitongole ku lw'obulamu bwange nsazeewo okusalawo bwekuti tukole ABCD. Kati bano Honorable Muhammad Nsereko bakajja balaba amakulu ge bo bakatandika okulabayo. In fact bo tebannaba kulabayo ne bakajja batandike okumanya amakulu ga Kyagulanyi ago ge yalabayo mu maaso. Nti leero bwe babanga basobola okukwata former speaker ne bamuyisa mu ngeri gyayisibwamu leero ng'okuva lwe yalayira talinyangana mu parliament yadde mukolo gwonna ogwa public gwe yali alabikiddeko eyo n'enso gitye okkirize nti Mukama bw'aba akugemulidde ekirabo akikwasa mikono ebiri n'akikuwa ate nawe bwe weezuula n'omanya engeri yo kikozesaamu ebisigadde bikwanguyira era obeera muganzi mu buufu obufaanagana bwe butyo. Kati bakisa kya Mukama okujja okubambira Bajoro Ssenyonyi n'okwogera ebigambo ABCD nga bwe babyogera bwe babinnyonnyola. Ffe tetwewuunya naali badde sibazanyira bigambo bya kisa kya Mukama naye mumanyi lwaki mbibaleetera n'embibazanyira. Because there is what we call a few moments later. There is that time, and that time always erijja. Yes, akaseera ako kajja kujja. Mzungu yagamba better late than never. Era n'agattako nti time will tell. Tulinda bulinzi kaseera ne katuuka era embeera bwetuukawo ffene tujjayo ebikadde ebigambo. Baganda baali bagezi baalugera ne bagamba nti byerabira mugambi naye tebyerabirwa mugambibwa. Eyayogera ekigambo osobola okwerabira naye gwe wakigamba ye tasobola kwerabira kigambo kye wamugamba. Ne bagamba nti byerabirwa mugambi naye tebyerabirwa mugambibwa. Mpaka ku bigambo bya kisa kya Mukama ono tuli bijjukira bw'ali babituukiriza ebigambo bibino. Kwe munalabanga Ssenyonyi akwatiddwa mujja kutegeera nze nabadde mu operation kubanga yetugenda mukwata essaawa yonna obusajja bwe ngenda butwalira mu kaveera Lukwago nze ngenda okweddiza mukazi wo Ssemujju Nganda mukazi wo ngenda muwa Musoke driver wange mwadde mwekaabyaki be baana basoose okufa nze jene nobumpa byolukusa n'ongamba nti obusajja bwe bunkolereko nze sidda mu bingi ndeeta enyondo buli mulimu mukoona wansi ne butambula naye nga bulema bumupe planning okutta President Museveni mizimu ku manyoko bwe mwaka bwe muno olugalo mu nnyuma tuli kale naye addayo wakale bamukulisaayo nti kulikayo taata. Ate munange ebyakatonda bizibu osange waka bamukkiririzaamu nnyo era munange bamubala nti taata. Sigambye nti si taata naye bamubala ewaka nti taata. Ebigambo bye biri kujjukirwako kisa kya Mukama era ensi ebamanyi nti gye muli. Nyamba mpe ebigambo byo Ssaabasajja Kabaka byayogedde nsobodde okufuna ebigambo ebiwanvu ebibadde mu bubaka bwe bw'abadde ayogerako eri Obuganda olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwabaddemu. Ebigambo bya Ssaabasajja Muterega mukkirize bye mba mbasiibula nabyo mbibalekere mubiwulirize. Mbere bulungi mweraba. Nsanyuse nnyo okubalabako. Era tubaaniriza mu lubiri wano olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo twaniriza abataka abajja era tubaagaliza emikisa mu buweereza. Tusaasira nnyo abataka abagonvu n'ebika byonna ebibuliddwako bajjajja mu kiseera kino. Okuva edda abataka
babadde mpagi nnene mu kunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Ebika gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Obuganda ku mulembe guno, era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika, nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo, okukuuma n'okunyweza ettaka n'obutaka. Okwo nga kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka, kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo. Okuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu essuubi ddene. Kaakati nga bwe mumanyi, mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda, era tusaanye okwekengera nga mwe muli ekibbattaka. Tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza, tusaanidde okutambulira awamu, era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba be kikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza
nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'obwakabaka. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini nga nkola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gy'oba weetaze. Ate nno ku buli nsonga